waliwo akaseera w'otunuulira abantu bonna bakwetoolodde nga tewali gw'osobola gamba bizibu byo. Wali otambuddako ebigere n'otambula kilomita 10 n'oga nti kaŋŋende ewagundi osanga y'anaayamba. N'ogenda omubuulira ebizibu bye naga nti nga siri bulungi oba ogezeeko ewagundi. Nga gy'agamba ogezaako gye wavudde naye n'agamba tali bulungi n'akusindika ew'oyo. Eyo gy'akusindise n'akusindika ew'ono n'ogamba nti bamaze okwekubira amasimu ne banneekobaanira nti kaako kajja. Bakulengerera muli ne bagamba aleese ebizibu. Ne bakwesooka embeera mugiraba mutya eno bizibu baaba. Ate ogamba abasajja babadde tebagenda ku nsiba bamanja obukadde bw'abasajja 5. N'onoonya w'otandikira okumugamba nti ekindeese nsabayo emitwalo 2 ne nfunira abaana bange ekyokulya. N'akwesooka n'agamba bamubanja obukadde 5. Naye nga ssente zaakugamba ziba mu banja tozirootangako weetaaga emitwalo 2 okufuna ekyokulya.